Tamale Mirundi Junior kansabe video ene kusange nga tonnatamira kuba birabika bye bigambo byange ebisembayo gy'oli. Tamale Mirundi Junior njagala kukujjukiza nti oli munaku weesonyiwa abantu abaali bakuyambyeko mu bulamu. Tokola makulu gonna eri muntu gwe wali osabirizaako. Toyina authority mu advise kubanga toyina kyoli gyali. Lwaki tosiima? Njagala kugamba nti noonya omulimu okole ogenda kumaliriza bubi mu bulamu. Kino nkigambye enfunda eziwera. Buli muntu yenna yali akubeeredde mu bulamu omaliriza omujjonkedde, omaliriza omuvodde. Si pastor Bujinga yakuweerera, saani, saabajjanja bakitaawo, si bakuwositize ku YouTubes, si baani. Muntu omusabiriza leero enkya bw'oyagala likes n'omuvuma. Muvubuka munnange. Emirimu egiba gyakubula Uganda, nsaba ofune passport nkutwale ebweru okole. Wano Kibedi Cox yamanyira abantu, yamaliriza bamututte eruzira. Nze mba na Uganda wano ku internet abamukyalirako mumubuuze. Tebamusiba. Bajja kukusiba. Obulamu bwo bwonna n'obudde bwo obwonoonera eruzira. Emirimu egiba gyakubula wano. Jangu nkutwale ebweru okole. Kubanga kijja kunnuma nnyo ng'omaliriza bubi. Kuba bw'otamaliriza luzira ojja kumaliriza ofudde. Njagala ojjukire ennaku yo kitaawo yakulekera linnya mu nsi si bya bugagga. Simanyi ku kikusinzira kumanyira abantu. Oli muvubuka munaku enkonga byoya eyandi concentrate nze n'okolerera obuvubuka bwo. Naye oli mukwasamirira ne bw'osobola okujjako connection n'abasobola okuyamba omaliriza obavumye. Nze wano nateeka mu birthday yali ekulemeredde ssente wamaliriza onzivodde. Buli muntu yenna toyina gw'ojjukidde bw'otyo bw'ogenda okwerabira obulamu bwo. Naye njagala kujjukiza nti oli muvubuka munaku, oli munaku, manya ennaku yo. Ogende ebweru okolerera obuvubuka bwo. Bwe giba emirimu gyabula wano. Naye ogenda kumaliriza bubi nga tulaba. Oba okuwestinga obudde bw'obuvubuka bwo otuuke okutuuka mu bukadde ng'olinga mukadde waffe. Lwaki omanyira abantu? Bw'ovuma ono leero bw'ovuma oli. Bye bino ebigambo byange bisembyeyo gy'oli. Kale, bampita Kaluvini Kayanja. Abaagala okugenda ebweru, abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi. Saudi Arabia yakomyewo eri bakkiriina abaana ab'obuwala. Salala ali $1,300,000 mulongoosa ku bisaawe mizikiti. Input katono ddala visa ze Saudi Arabia zibeera sponsored abaana ab'obulenzi tubeetaaga 15 mugenda kuba mukola ku bisaawe bya Nnyonyi Dubai nga bakirina bakago andolas ab'emigugu abasobola okusitula emigugu namwe abasobola okwaniriza abantu. Sala ava ku $1,500,000 paka ku $1,800,000 Dubai yagabudde. Kale noonya akakasenteko visa otekamu sente zotekamu nga visa kuli mu ngalo ku noti 7,6,21,5,1 oba noti 7,4,6,5,2,4,18 ogenda kuba onfuna butereevu. Naye nga eno video mugintambulize entuukire ku munaku oyo amanye ennaku ye. Penge olaba otya bw'okwata ebitundu bya desire n'obifumba, in fact n'okolako boilo n'okolako n'akalimu ennyaanya n'osiika enda n'oteekamu ku ssupu n'ofumbirako ettooke ku side okwo n'otuula n'olya. Ne tukimanyi nti ebitundu ebyo byakuyamba nnyo mu bulamu, byatuusa n'ekiseera okuba nti byakuwaako ekyokulya n'oteeka ku ssuwaani ng'otaddeko bitundu bya desire. Kiki? Naye kati ebikisolo ogenda kuŋŋamba ki? N'akasolo k'omukazi gw'otutte enkamagi gwembwa agavubuka okwesiriwaza agavubuka kiki ky'ofuuka abiri ekyo ky'oli mu kupropozi nga ffenna tukimanyi bwe kifaanana. Akasolo ka desire kalina mu ssimu y'omwa kalina mu ssimu kiki ky'otwala? Okay, ako kamala kuba nkiwa nti mwabirabye dda. Penge simanyi oba desire luzindo ono bye bitundu ebyekyama by'osoose okufuna kubanga bear with me si gwe asookedde ddala obbifuna si gwe na yasooka. Waliwo yabikola, waliwo yamukwata clip eyo. Tegeeza nti oyo yalina first hand information gwate gwe wajja n'ofunaafunako ng'abalala. Desire luzindo ono gw'oliko is a true meaning of a product of so many chances. Nti omwana ono ow'obuwala akulagira ddala nti waliyo essuubi, waliyo chance okyasobola okukikola, okyasobola okufuuka omuntu ow'eddembe, omuntu ow'amaanyi, omuntu omusabi, omukazi ayogerwako nti desire oli mukazi. Desire Luzinda has been tried and tested. She's seen it all. Tomanyi kye kitegeeza okuzuuka mu ggwanga Uganda nga buli omu alina obwerere bwo. Naye n'osigala ng'otambula, n'osigala nga obulamu okyabuwa chance, n'ogenda ne mu church n'oyimirira, n'osabisa abantu, n'obuulirira. Desire Luzinda has rebranded. She's a totally different person. Desire Luzinda ye mwana ow'obuwala omuzadde gw'atunulako naga nti njagala omwana nga abeere nga Desire, regardless of her past. Penge njagala n'okugamba nti ono omwana Levikson ne Desire Luzinda
Levikson yagambye nti bamaze emyaka 7 bweddu. Sikiwa nti wali obaddeko ne relationship n'emala omwezi gumu. Tesobola how? Oli mukazi, oli musajja, oli awo obuzaabuza. Oyasama nnyo by'omanyi ne by'otamanyi as long as bakuteze kamera ogenda kwogera. N'okugamba nti twakumanyira kisoboka. Naye bambi wali abantu ate abategeera abandi badde baagala okuwulira ebigambo nga bino byenjogera. Ensonga lwaki era tukukozesa nga kyakulabirako. Naye wafuuka zolo, wafuuka kintuntu oli awo. Oli awo olinga omanyi lino essanja libateeka mu kasooli lwa buyasa. That is you. Desire Luzindo ono singa yalinga abawala abalala. Omukazi ono yava n'abagamba n'abeesonyiwiza. Desire Luzindo yeesonyiwiza bannayuganda over and over again. Bawala bangi nnyo abafulumiza ebitundu byabwe eby'ebyama ne babeera so proud of it. Ne bakola interviews nga bategeeza abantu nga basika tebalina bathat. Naye Desire yali so remorseful. I apologize to the public because I know there's so many people that were affected. It was not in any way my intention nor for public consumption. Desire yalumizibwa. Desire maama penge. Webaka kumbwa, webaka kunsolo. Gwe omukazi oyo ekitundu ky'odibaga bw'otyo amaanyi ogajjawa. Agayimirira ng'omusajja n'oga nti kangambeko mukyala wange akyuke. Yo olina mukyala oba olina musajja munno. I can feel your pain. Tomanyi kye kitegeeza omusajja okwebaka n'omukazi. Olayika omanyi musajja kwebaka na musajja. I totally understand that. Naye it is too late actually. Kubanga bana abaana babiri babadde wamu for quite some time. Beeyagala tolina kyogenda kukyusa. Nkugambye ebitundu ebyo. Kati oba oyagala kutegeera nti tebikyalina kye bikugasa. Bikwate obifumbe. Ojja bbirya nawe bikukaayirire. Nkulayirira ojja bbirya bikukaayirire sina kindi bikutuge ofe. Biruddewo nnyo bidiliitinge mu ssimu. Kale bitwale mu museum babikazi. Kale bitwale babikuteeke ku face. Bafiringe obwo obutamu obwakugwamu ng'oyinza okulooza oli emiwogo egisiiridde. Please temumanyira abantu. Stop it. NUP eri mu kugwa mu mwala, eri mu mwala. Oli awo oli mu kwasaamirira ebitundu bya Desire. Kyovola nabagamba. Temumanyi deep politics kyekitegeeza omuntu ali ku mulamwa ogubangula eggwanga. Toguvaako n'otandika okwogera ku bitundu by'abakazi. Ogw'omu gusobola. Wamma Desire ne Levikson, we are so proud of you. Sheila Price, Mama Black Man. Mu bantu benjagala babeere ku frontline nga balwanirira Shairota, njagala obeere namba emu. Simanyi oba bamusonyiye, naye baba nga tebannamusonyiwa. Sheila Price, njagala ovuga amafuta ago ogende ewa maama wa Lucky Joe. Mumwegayirire asonyiwe omwana ono. Lwaki Sheila Price omulimu guno ng'okukwasizza ka maama? Gw'omu ku bantu abakoledde omwana ono erinnya yasooka kulyekolera. Ne waliwo ebintu ebituuka bannayuganda ne bibatama. Ne waliwo emikono ate egituuka ne kitandika okukwatakwatako mingi egimukutteko. Gimuwanike. Omukono ogugwo gubadde mulala. Interviews ezo ze mutuulako n'akunyumiza emboozi ye. N'omubuuza kitegeeza bitu gravity musajja omubi n'ebirala. Tusiima empeereza yo ka maama. Naye nkusaba sometimes abaana bano beero ba advisinga. Sigambye nti kino ekyokuvuma maama wa Lucky Joe okiyinamu omukono nti oba waminterviewingako n'amuvuma nedda. Naye bw'otunuulira ebintu engeri gye bitambulamu byonna weesanga nga oba oyisa omwana ng'ono muweeko ku guidance. Kubanga omwana ono afuna obuzibu ng'ayogedde ku gravity. Mwawulira ebintu ebyatuuka ku kakono sibaga nti mutye gravity atalina na kyategeeza. Naye ekyamazima kiri nti Uganda we yatuuka omuntu akukola ekintu ate nga tolina kyogenda kikolera. Paka nakati kakono akyagamba nti gravity yamuliisa obubi. Gravity yamukola biki byonna bye yamukola. Anaayogera. Tewali. Kakono yasigala kaabiranga ku zi lives. Understand? Bwe bukya kumakya omwana ono ne yeesanga mu mbeera ng'ey'akakono. Omwana ono ajja kutandika okwevuma. Bano abaana bato. Be baana bali desperate okubeera known. Uganda ebategeere. Naye nga tamanyi na lwaki Uganda erina omutegeera. Kyova olaba
abadde tingono omuyimbi ate n'ayogera koli ate ne yeegomba oli ate n'akola bw'ati kagano otunulira content we kennyini nga tamuyamba ye ng'omuntu nti oba ebintu byakola agenda kutegeka account agifunireko akasente in future no ekintu Sheila Price gwe kennyini kye weekoledde account yetambula bulungi obulango bakuwa omwana ono mentoring mufuule ekintu abantu mbulamu obeera omuntu n'akubuuza nti wankolera ki si muntu ayamba muntu tamuwadde ssente waliwo omuntu akuyamba nga akyusiza obulamu endowoozayo enneeyisa enjogera mu bantu n'ebintu ebirala bingi nnyo bantu bangi nnyo betuyambe kyovula batukyatambula kyovula tukyalina n'essuubi erijja wano nenkolayo ka video nemba nga sirina budde naye nenyigiriza neŋŋamba kankoleyo ka video njogereko n'abantu bange abantu tubakyusizza endowooza Sheila Price okitegerako maama nkwagala nnyo leka tuteekewokko ku change mu bulamu bw'abaana bano ab'obuwala omwana oyo akwegomba enkuba gy'okikubamu mutuuze omugende Charlotte okyasa okutuulangamu song challenges ezizze abayimbi ne batandika n'okuwaayo $215 for song challenge ndabye wano ba tiktokers nga bagamba nti bo bafuniddemu ddala essente ngumukola challenges z'abantu kubanga akawunti yeekuzaakuzeemu bambi kategedde akantu ako bannange bye